Wetutuukidde mu maka gano Mmimu Ssebunya w'awangaalira tusanze abamu ku booluganda lwe bakuŋŋaanye okumusaalira dduwa entonotono nga beebaza Allah wa Taala okumusimattusa bbomu eyatulikidde okumpi ne CPS mu Kampala ku Lwokubiri. Kusaba omusuuse mu mirembe era ne baganda be emikwano gye bonna abasigaddeyo abafunye embeera ze zino obasuuse nabo mubazze mu maka gaabwe. Ono yasibuuddwa Akawungeezi Jjo okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago agire ng'ajjanjabirwa ewaka nga bwe balindirira ekiddako. Ssebunya musajja muserikale era ku lunaku olwo yakeera nnyo ekintu kye yali tatera kukola kubanga waliwo ensonga eyali yasuze tewedde nga ku makya geemwetaagisa okubaawo. Waliwo obuzibu obwali wansi eyo mu downtown, waliwo omuntu yali avudde ku mmotoka nga n'agudde n'agwa yagwa bubi, so netugenda nturespondinga emergency eyo ne 99 yaffe netumutwala enaggulu netukomawo netukola ki netuparkinga kuba emmotoka zaffe zitera kubeera awo kotagali awo zibeera ku standby nga zirinda obuzibu bonna bonna obugenda okubeerawo mu kibuga tukole ki tugende. Nga bw'eri enkola yaabwe ku kabangali tebaavaako wabula wayita mbale n'awulira ekintu ekibwatuka. Mu kusooka nali ndowooza neekubye essasi kuba emmundu eyange simanye gye yagenda. Nali nkutte emmundu nalina ne radio call naye simanyi gye byakola ki, simanyi gye byabulira. Ngenda okugira bwe nti nga ndaba sikola ki sigirina. Nengezaako okudduka okuva ku mmotoka obbomu wegundi weegiridde nyambuke nzire munda eno. Naye nga ne gye nziruka ate abaliyo abali mu kizimbe ate nabo badduka kuvaayo. Mu kuvaayo bafuluma endabirwamu ebizimbe zonna nga zikoze eki ziyise wansi. So mu kuvaayo bwe nti abali bavaayo ate ne batutomera ffe ate abali badduka okuva bbomu gye yali. So ne tugwawo. Mu kugwa awo wenakoma okukola ki, wenakoma okuddamu okukola ki, okutegeera, okuddamu okutegeera nga ndi Mulago. Atubuulidde ku biwundu bye yafuna nga n'ebifaananyi ebyamukubiddwa ebya X-ray biraga nti akyalimu obupapajjo bwa bbomu obwamusigaddemu. Bino ebiwundu akusobola kubisumulula naye biri deep ku mukono ne kuki ne gundi mulimu zi fragments. So ensonga lwaki bazadde bange babadde baagala nkole ki nongoosebwe ewa e Mulago. Newankubadde embeera yali yakugabattukana, Ssebunya agamba nti yali yakamala okulaba omuserikale munne ate nga mukwano gwe ayitibwa Kungu ng'aliko wa boodabooda gw'agenze okuweereza mu kifo wennyini omutujju we yatuukira. Kungu yafiirawo nga bbomu etulise. So ndowooza omuserikale yamwanguyira okukola ki nalaba Kungu n'amuyita baddeko wali emabbali amubuulire engeri gy'ayinza okukola ki okuyambibwamu okufuna piki ye. So tewayita seconds teyawera eddakiika n'emu ekintu nekibwatuka. Bakadde be batubuulidde engeri amawulire gano gye gaabatuukako mu kyalo ew'obulenzi gye baali nga ye kitaawe yamanya bumanya nti omwana afudde. Nafunye essimu okuva ku muganda wange omu nankubira nga mali mutabani wo bbomu emukubye nadde mpasaidize Luweero eyo nemugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne batugamba Ssebunya bbomu emukubye akutuse omukono n'okugulu. Ne batugamba ate tetuyina we tuyita kujja kukola ki kugenda mu ddwaliro. Okumanya Ssebunya muvumu antegeezezza nti wonna waakubira ku matu bakama be bamusuubira okulabikako ku mulimu aweereza ensi ye. Nagenda mu training ya poliisi nempita mu mbeera embi yonna nga gye tuyitamu okufuuka kyendi. So sinange gye nyinza kukola ki gye kuvaamu naye just enokulani yoka egy'okunkuuma. Ssebunya alowooza nti Allah gw'asinza ateekwa kubanga alina ensonga ennene gye yamulesezza nga mulamu newankubadde ng'akimanyi bulungi nti omuzira afiira watono n'amazzi gafiira mu ntamu. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.